Nkadja, who has obtained the largest number of votes to be the elected candidate for Nama electoral area, Mukono electoral district. The number of valid votes cast for each of the candidates is as follows: Billy Luke 413, Sengawa Joseph Independent to section 120. Valid votes cast for each of the candidates as follows: Pima Batinka Chironat Luke 1820, Walugende Samuel Alongo Mutibwa Dickson Nkadja, chairman w'eggombola ly'e Nama omulonde. Eggombola ly'e Nama lirina ebyala 46, lirina emiruka 6, gombolola erikula. Eggombola ly'e Nama lirinaanye Mukono Central Division. Oba okkirira wali n'otuuka ku Igala oba oli mu ggombola ly'e Nama. Bw'ogenda wano n'otuuka ku Global School oba oli mu ggombola ly'e Nama. So basebo ne bannyabo neebaza nnyo nnyini ddala abantu b'eggombola ly'e Nama okunteekamu obwesige ne bampa obululu obungi bwe nafunye. Naye ng'ekimu ku kyampeesezza obululu ye koozi yange bwe nannyonnyodde abantu b'e Nama ekigendererwa kyange bantegedde bulungi. Obuweereza bubadde bugaanye okutuuka ku bantu ba Nama. Abakulembeze nga balinga miti gy'amasannyalaze nga baayimirira eri ne baleka eno abantu be balina okukolera emirimu ne babaleka mu bbanga nga bo beefaako bokka ng'abantu tebafuna services. So tuzze okutereezaamu mu mpeereza, tusuubira nti bwe tunaatereeza mu mpeereza obuweereza bugenda tutambula bulungi n'omuntu wa bulijjo afunemu, kubanga omuntu wa bulijjo yalonda omukulembeze ng'amanyi nti alina omufunamu ebyo by'alina omufunamu. So neebaza nnyo nnyini ddala akakiiko k'ebyokulonda, nze chairman gwe kasoose olangirira wano e Mukono, era nabo tubeebaza olw'omulimu omulungi gwe bakoze. Ate ne neebaza nabo bonna be navuganyizza nabo abantu ababadde abantu 3 okukkiriza nti baawanguddwa, kubanga lwengi gye nabakubye ne bwe batunula mu bbanga enfuufu tebasobola giraba. So abantu ba Nama mwebale nnyo, mwebalire ddala kunteekamu bwesige.